ku lunaku luno bwe luti bande batwegattengako okusobola okuyigiranga awamu ffenna business eno ya digital advert erifa abapya ate ne bannaffe abatwegattako. Mukulu Isingoma nga network sinungi simanyi oba yange oba yiye. Manya atera obutaba na network erudda lwe kati oluusi akiteekako ffe. Kulupita Isingoma ojja ofuna ekizimbe wano mu Kampala kirabika ab'Ekiryandongo Hoyiba kirabika ndowooza network yammwe tennaba kuba nnungi naye nga wetwogerera nze njagala muntegeeze nti ffenna tuli bulungi abassebo ne bannyabo njagala ntegeezebwe nti ffenna tuli bulungi si weewaawo. Kale tugende mu maaso ndowooza tugende mu maaso si weewaawo. Kale Charles atuhe nkulamusiza ab'embalala bali batya mbamisinga sayidi yeeyo njagala okuba nga kubawo tube nga tutambuza ekintu kino ekya digito erudda lweyo tuli mu biseera bya bikujjuko bitandise tunaatera okuyingira Christmas era abasinga abamu bazze mu byalo abamu bawummuddemu naye ate tetwagala ffe tusse mukono tulina osigala nga tulumba because tukyasima musingi gwa bizinensi eno. Lunaku olwaleero ngenda kuba nkutambuza nkwolekeze nkulage bulungi bizinensi ya digital adverts eno etambula etya ekola etya osobola okuba nga munnange oginnyonnyoka bulungi olyoke ate obe ng'osobola okugisomesa bannaffe abalala abatagimanyi ate era nawe oyogera okukkiriza abapya abatwegasseko olwaleero nammwe mbaaniriza mwebale okutwegattako ate mmwe abakadde betubitambula nabo bulijjo mwebale nammwe bulijjo batatulekerera. Digital adverts ye business gye nzikiriza nti esobola okukyusa obulamu bw'omuntu singa abanga amaliridde. Nja kuwa ekyokulabirako oluno ntandise nayingira bizinensi eno omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 2021 nze lwe bannaku lwe nasasula emitwalo gyange 10 nakwata emitwalo 10 nenjiteeka mu app eno g'amazima gali bwe gati nali simanyi kikyegenda kola mu bulamu bwange kubanga emitwalo 10 ebiseera ebisinga abantu abasinga bazirabanga ssente ntono kati nange nalabanga ssente ntono mu kiseera ekyo nga ntandika olugendo luno naye bwe naziteekamu munnange saamanya nti omwaka gunaagenda okuggwako nga bizinensi nkoledde obukadde obusuka 14. Ssente zino si nnyingi obukadde 14 it's little money naye bannange bw'okiraba nti essimu yo gy'olina mu ngalo ya smartphone osobola okukozesa capital wa mitwalo 10 neekuwayo obukadde 10 mu mwaka bannange ezo ssente ziba nnyingi ng'amazima gali bwe gatyo kyodidde emitwalo 10 n'ogizaaza obukadde 10 bannange ziba ssente nnyingi naye kabeera akakadde kamu omwaka nti emitwalo gibadde 10 naye ogizaazizza akakadde kamu kati bizinensi ya digito nze yaddira emitwalo gyange 10 n'egizaaza obukadde 14 mu mwaka kati zino zajja on top of what I've been earning zibadde nkola kubanga nasigala ntambuza emirimu gyange emirala gye nkola egimpaka ssente eno nebeera nga extra income kyokka ekyewuunyisa nga zino ssente zizze nga earnings ezisinga tezinnatandika bulungi tezinnatambula bulungi naye olugendo nti foundation nga tukyali ku ntandikwa bwetyo bwe yampisa kati bassebo ne bannyabwe ekyo nze kwensinziira ne ŋŋamba nti buli munnayuganda yanditegedde ku bizinensi eno bwekola bwetambula kubanga ojja kusanga bizinensi ntono nnyo oba olyawo n'obutabaayo gy'ogamba nti ogenda kukozesa capital wa mitwalo 10 osobola okufuna obukadde 10 mu mwaka. Bannaaye mu Uganda wano bizinensi bwezityo simanyi oba gyeziri naye bwe ziba gyeziri mukama agulumizibwe temugaananga nange kumbuulirako nti mitwalo 10 nga ziri legit saagala scam saagala bizinensi za kifere naye nga bizinensi eri legit ng'esobola okuwa ssente bwezityo ziba ntono nnyo kati ye bizinensi gye nkupresentingira gwe mukwano gwange otegeere ate bw'omala ogitegeera ogikolere ddala n'omutima gumu kubanga esanyusiza obulamu bw'abantu bangi. Nze sinze nzeka akozeeko ssente n'abalala wali omuli wano ku mukutu mujja kunjulira leero ndabyeko screenshot emu ng'omuntu mu nnaku 2 withdrawings akadde kamu mitwalo nga 9 1.9 million. Yeah, that's what I saw. Ti mu nnaku 2
asobole okola withdraw ya 1.9 million okuva mu mitwalo 10 bassebo ne banyabo. Business bweziti si nyingi eri mu Uganda wano, ate era nga fenna tuli baddembe okujja accessinga. Bassebo ne banyabo butamala bingi, kangende butereevu nkubulire business eno. Kyeki business eyitibwa Digital Adverts Ltd. Digital Adverts Ltd company eno ya online era nga tugikolera ku mutimbagano ku mukutu oguyitibwa www.digitaladverts.co. Company eno osobola ogikolera te ku simu yo eya smartphone, simu ya smartphone oba simu eya seereza, era ng'ogenda ku kibanja wali kibayita Google Play Store erimu abalina essimu eza Android, ate oba osobola ogenda ku App Store erimu abalina essimu eza iPhone. No downloadinga app eno, bw'oba ogidownloadinga oteekamu Digital Adverts Limited lebala Ltd. Mukwano ogidownloadinga. Company eno yatandikibwawo omwaka oguwedde mu mwaka 2021 ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi ogwokuna. Wetwogera tuli mu December 2022, kitegeeza tunaatera tubuzayo emyezi nga 3 tubeere nga munnange tumalako omwaka ogwokubiri. Bwe twali tutandika olugendo luno, bangi balowooza nti eno yali scam, bangi balowooza nti si business ya ddala, bangi balowooza kali awo kagenda kuggalawo enkya. Naye olwaleero abantu abasinga batandise okukuba enkyukira nga bagamba nti twamanya, singa mwatulemerako, singa mwatubuulira. Kati nno njagala okutegeeza nti buli bwe buti ng'emyaka giyiseewo 10, giyiseewo 2 nga Digital Adverts ekyaliwo, era nga basobodde okugikolamu ebikulu n'ebyamaanyi babikozeemu. Ate nga abatasobodde abakuba ebimiro nabo tebajja kubulawo, bajja kubaawo. Ate tewajja kubulawo n'abo abatagimanyi, kubanga enkola yaffe gye tukolera mu business bagiyita ya muntu ku muntu, ogenda ogamba muntu ku muntu ku eno business. So kati bassebo nno njagala mbategeeze nti omusaawa zino ky'olina okukola kiri kitya: kutegeera butegeezi business eno ya Digital Adverts, ate bw'omala okugitegeera otambule olugendo luno nayo butereevu tugimaleko nayo. Omukulu nno munnange yatandika business ayitibwa Martin Musinguzi, oye founder ate CEO owa company eno, era nga takola yekka, ayina ttiimu y'abantu 3 oba balinga 4 abamuyambako okwasaganya. Waliwo technical team, waliwo legal team, eyo teri wano saawa zino togirabawo naye nga gyeri eriyo legal team, eriyo ne technical team. Kati ate ffe wano boolaba ffe tulinga ba front face kwe kuli Hajat Leila Waligo oyakolanga country director yaddukanya business mu ggwanga muno, ate nze Coach Zion Matimbo yenze kama kwogera nkolanga chief trainer owa company, ate era akulira ba kitunzi aba company. Ate nga Simon alina omugisha oyakola ku bya marketing and branding n'wamu n'okwasaganya abantu n'embeera za bulijjo kyetuyita public relations. So eyo tiimu eri emabega wa company eno, era nga company ya bannayuganda. Bassebo ne banyo njagala bategeeza nti mu bannayuganda be balwaninga company eno bassebo ne banyabo. Julius angambye eti yes dear coach, I withdrew it yesterday but one. Digital Adverts App Limited is real God sent business opportunity. I just pray everyone understands it. Webale nnyo Julius okuwaka message akuweereza ku mukutu ng'akakakasa nti g'amazima kyenjogedde kituufu. Waliwo omuntu eya withdrawinze 1.9 million nga mu nnaku 2 zokka ng'azijja ku Digital Adverts, ate nga ye company gy'owulira g'amazima nti otandika n'emitwalo 10 gyokka. Bassebo ne banyabo, business bwezityo si nyingi, ntono nnyo bwe ziba gye ziri, naye ze ndowooza teziri nayo awaliyo Digital Adverts yokka. Kati nno katugende mu maaso twongere okwekkaanya business eno eya digital ekola etya. Gwe ayagala okutegeera kalira otegeere business eno ekola etya, efaanana etya, era ssente ogenda kuzikolamu otya. Tutunuulira ekisaawe eky'ebyokulanga kubanga we tufokasinze oba utadde obwanga bwaffe tutunuulidde nnyo ekisaawe kino eky'ebyokulanga. Bassebo ne banyabo abasinga ku mmwe temumanyi ekisaawe kya byakulanga kituyita advertisement sector. Abasinga temukimanyi, naye njagala okutegeeza nti ekimu ku kisaawe ekisirise nga kikola ssente nnyingi nnyo eri abo abakirimu. Ekisaawe kino eky'ebyokulanga njagala okuwa ekyokulabirako nti buli kampuni yonna oba nnene oba ntono eddukanya ebirango kibayita advertisement. Baba ne department 2, baba ne department eyitibwa eya sales, baba ne department eyitibwa eya marketing. Kati company yonna ng'enaakola sales kyekulembeza mu maaso bakiyita marketing. Basuka ne ba marketing kyova olaba ebirango ku TV, olaba ebirango ku radio,
olabira ku billboards, ku mpapula z'amawulire, ku t-shirt, ku taxi, ku motoka, ebipande mu kibuga mwotambulira bagenda ebipande buli wosanga. Kitegeeza ki? Baba bali mu advertisement, baba bali mu kulanga. Omuganda agamba nti atunda ayolesa yatera okumaza. Kati ekitongole kino oba kiyite sekita eno, ekiwayi kino eky'ebyokulanga kirimu ssente nnyingi nnyo, era abo abakikolamu ssente bazikoleramu ddala. Bassebo ne bannyabo, bwe tulaba mu mwaka 2017 twabaalaba kampuni 20 mu Uganda ezisinga okulanga, 20 zokka ne bagattagatta ensimbi ze baasaasanya mu kulanga. Bassebo ne bannyabo baasaasanya obuwumbi 445, obuwumbi bwa Ugandan shilling 445. Naye nga zigenda wa? Zigenda eri abo bananyini TV, bananyini radio, bananyini billboards, bananyini papula z'amawulire, bananyini magazines. Okitegeera ne weebuuza ebirango bino baani ababiraba? Ng'ababiraba yenze naawe mukwano gwange. Ekibuuzo ne kijja gy'oli gwe ku ssente ezo obuwumbi 400 gwe ng'omulabi w'obulango wafunako mmeka? Ekyewuunyisa tewafunako yadde 10, kubanga gwe tolina TV munnange, tolina radio yo, tolina billboards z'okwonalangira. So ebiseera ebisinga abantu abankuseere oba abaavu oba abantu b'owansi bafundikira tebafunyeemu ku ssente zino. Bassebo ne bannyabo, awo nno digital adverts we yajjira negamba kajje ekyuse ekisaawe ky'ebyokulanga. Egenda kukikyusa etya? Kubanga bw'olaba TV, radio, billboards, ampapula z'amawulire, eyo nkola yakulanga naye eyiseeko. We twogerera ebintu bikyuse, tuli mu mulembe gwe bayita ogwa digitalization oba omulembe gwa digital. Kati mu mulembe gwa digital ebyempuliziganya bifuuse nnyo, bigenze nnyo ku masimu. Kati ng'omuntu bw'aba n'essimu ye mu ngalo teyeetaga TV, teyeetaga radio. Essimu ekyusiza ebintu bingi nnyo. Kati digital adverts n'ejja ng'egambye ffe tugenda kulangira ebirango bino ku masimu. Kati eyo ye background ya bizinensi yaffe mikwano, gwampuliriza. Kati ffe app yaffe eranga ebirango, kibala bagiyita digital adverts, tyeranga ebirango bya digital naye ng'ebirangira ku masimu. Ndowooza otegedde bulungi. Bassebo ne bannyabo, kampuni eno eri mu mateeka era nga yawandiisibwa mu nnaku z'omwezi zaali mmeka? Nnaku z'omwezi zaali 25, omwezi gwali gwa 3 mu mwaka 2021 ne bawandiisa kampuni eno. Katha agambye nti amu Nairobi, Sokimau 10 minutes away from Jomo Kenyatta Airport. Network is clear. Webale nnyo Catherine ali Nairobi, abe Nairobi batulabire nnyo, era tukwagaliza buwanguzi esaidize eyo mu Kenya. Agenze kutambuza business kubanga tukola mu Uganda ne mu Kenya. Naye nga mu Uganda tulina certificate of incorporation, tulina trading license mu Uganda, era tulina ne office service di Equatorial Mall, shop number 008 ne 015 ku level ya 3. Mu Kenya tuli ku Baza Plaza mu Nairobi, wosanga offices zaffe mu design digital adverts. Bw'oba oli kate ebusuka kkubo oba ebusuka nsalo wali Nairobi oba Kenya. Bassebo ne bannyabo, bwe bangenze mu maaso, digital adverts erina products ziri 5, erina ebintu byediringa mu 5. Bw'osanga kampuni yonna eya online nga terina kyekuwa, terina services egabira abantu bagibeerako, mukwano gigende empola. Saagala gigamba nti eyo scam, naye gigende empola kubanga abasigo gya basanga nga bali mu kibayita money games, bali mu buzannyo bwa ssente. Teeka wano ssente zifulumire ludda lwawali. So baba muzannyo bwe butyo, zibanga zisaako. So ebiseera ebisinga kubanga tewali product, ofundikira yegwe product, ofundikira yegwe gwe baguze. Kati kampani ya digital adverts sijja kuzoogera kanjugire kampani yange. Kampani yaffe ya digital adverts erina products 5, erina ebintu 5 ebikulu byekola, era bino byetegereze bulungi akasente kagenda okufa kogenda okufuna. Esooka yakulanga kibita adverts, eyokubiri profile kwolesa, eyokusatu survey kwebuuza, eyokuna pay bills kusasula bisale, eyokutaano digital mall oba ekizimbe ekiri digital kwotundira ebintu byo. Bye bintu 5 digital adverts byekolako essaawa zino wetuogera, newankubadde nga bingi ate mu maaso bikyeyongera, tukyakuleetera ebirala bingi nnyo nga bw'ojja okulaba nga tutambula. Ntandise n'ekisooka kye bayita ekya digital adverts. Tulanga ebirango ku masimu. Kati abantu abadownloadinga app yaffe eno eya digital ku masimu gaabwe, buli muntu afuna essimu ya smartphone
n'atutegeerako ye registeringa bw'amala okuregisteringa n'afuna account. Kati buli muntu yenna afunye account saa zino twogera tusuka abantu omutwalo mulamba ogumaze okudownloadinga app eno mu Uganda. Kati bassebo ne banyawo buli muntu alina app eno tukkiriza amakampuni gajje galange ebintu byago oba ebyetunzi byago ku app yaffe. Tubakyajingayo kasente akatali kangi nnyo kasaamusaamu ti buli kampuni ekasobola. Tukyajinga siringi 2 akalango aka video akatambula akalimu motion ekifaananyi ekitambula tubakyajinga siringi 2 buwa obutikitiki 30 obwa video buli muntu analaba akalanga ako. Ate bwe kaba kalango nga kakifaananyi kituyita still photo ekifaananyi oba flyer nga wakati wa flyer M ne 5 tubakyajinga siringi 10 tubajjako siringi 10 kyokka ekya Uganda buli muntu analaba akalanga ako. Kati kampuni tugigamba oyagala abantu bameka omuwendo gw'abantu bayagala akubyamu omuwendo gw'akalango sente ku buli mutwe sente zaatuwa. Nja kuwa ekyokulabirako bw'aba ayagala abantu 100 nga tukyajinga siringi 10 buli omu kitegeeza agenda kola siringi 10 times abantu 100 akubyemu abantu 100 atuwe emitwalo 10. Bw'aba ayagala kalango ka video agenda kwata siringi 2 akubyemu abantu 100 atuwe emitwalo 20 tulange. Kati abantu abo 100 app yaffe ekola bweti nti abasooka okulaba akalango buli muntu alaba tugenda tukendeza ku namba gye yasasudde. Singa enamba y'abantu basulidde baggwayo akalango kavaayo mu bbanga kalimu osigala nga kalabibwa abantu ate tuleme basasula. N'olwekyo app yaffe ekola mu nkola bwetyo nti abantu abasooka okukalango kalaba betubala. Era omuntu yenna bw'alaba akalango n'atakamalaayo n'akapozinga oba n'akaclosinga n'akakansolinga oyo tetumubala era tetumusasula. Tusasula abantu bokka abasooka okulaba akalango ne bakamalayo. Kitegeeza app yaffe app yokka abantu gye balaba obulango ne bumalayo kubanga nawe mwennyini okimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga obulango tobumalayo oba ku TV oba ku radio oba ku simu oba ku YouTube oba ku Facebook abasinga mu bukansolinga abasinga mu buskipinga. Bassebo ne bannyabo omuntu bw'amala okulaba akalango kano tumusasula sente mmeka? Tumuwa ebitundu 3 ku buli 10 kye baatuwadde kubanga jjukira omutwe gwe twagubazeeko sente. Gyakalanga ka video tumujjako kampuni tukyasula siringi 2. Kati 2 ebyo byatuwadde kampuni oyo akalabye tumuwako 30% oba ebitundu 3 ku buli 10 ze siringi 60 tuzuwa oyo omuntu alabye akalanga ako. Kitegeeza siringi 14 ne sigala mu kampuni. Ate bw'aba kalabye katango ka image ak'ebifaananyi jjukira twakyajinga siringi 10 tumuwako siringi 3 kampani nesigazako siringi 7. Bassebo ne banya bwetyo bwe tusasula. Kitegeeza ki ffe kampuni eyaffe tesasula sente zetafunye. Sente zetusasula ezibe zijja mu bantu kampuni ziri eziranga ffe ne tukuwako gwalabye. Bassebo ne banyabo eno si investment program muteeka sente n'otuuleeka n'olinda bukaninde sente ziwere ku akaunti yange. Buli kalango koolaba kosasulwa. Kitegeeza bw'oba tolaba kalango tojja kusasulwa. Bassebo ne banyabo olina okuba nga olinako data ku simu yo nga Google bwe tukozesa WhatsApp bwe tukozesa Facebook bwe tukozesa TikTok tulina okusako ka data n'olaba ebintu ku TikTok naye batakweyadde 10 digital adverts yo egenda kusasula sente. Bassebo ne banyabo enga digital adverts tutunuulidde eggwanga oba ensi yonna sonyiwamu tutunuulidde ensi yonna essaawa zino nga tulaba nti esseeno egenda kubanga yonna ekyusa ebyokulanga byayo bidde ku digital adverts. Lwaki? Bassebo ndowooza mumpulira bulungi eddoboozi lyange yonna gyendi bwe mba siwulika bulungi omuntu omu ontegeeza n'entereezaamu. Bassebo ne banyabo tutunuulira ekisaawe kino eky'ebyokulanga. Nze nga bwe nkugambye nze nali mu kisaawe ky'ebyokulanga nga nikola ku radio ne TV nga nkolerera mu kisaawe kino eky'ebyokulanga mu radio ne TV. Naye mu bizibu bye nasisinkanayo era bye nalaba nga digital adverts eno egenda kuba solution egenda kuba kyakuddamu eri amakampuni gonna agaagala okulanga. Bassebo ne banyabo bw'otunuulira essaawa zino nja kuwa ekyokulabirako ekisookerako ddala ti abantu abasinga obungi bamala obudde bwabwe obusinga ku masimu. Bassebo ne banyabo abantu bangi ennaku zino balina TV bagula empapula z'amawulire balina zi radio naye obudde bwabwe obusinga bubeera ku masimu nti gye batuula mu nnyumba zaabwe mu mayumba mu bisenge mu mmotoka mu office ne mu church abantu babeera ku masimu. Kitegeeza ki nti ku ssimu kuno singa omuntu yenna ofuna chance okulangira ku ssimu ojja kufuna abantu bangi nnyo okulaba ebintu byo by'otunda oba by'olanga okusinga ku TV ne ku radio. Kasuubire nti ekyo tukikaanyizaako bulungi kyekisookerako ddala. Ekyokubiri saa zino twogerera
Kampuni yona eyagala okulanga erina okugenda ku buli TV na buli radio etekeyo ekirango. Lwaki? Kubanga saawa zino radio ne TV nyingi mu Uganda yokka. According to UCC, tulina TV ezisuka 54 ngamba stations za TV stations zisuka 54 basebo ne banyabo njagala oteeberezeemu TV 54 ogenda kulaba ko eriwa ogenda kuleka eriwa bw'oba olanga bintu byo onaalangira ku eriwa n'oleka eriwa. Tubadde tukyali ku ekyo bannanga ate ente n'erinnyinju. Lwaki? Tetufunye kiyita decoders eziyita international channels okugeza nga Super Sport, Telemundo, Nick Junior, Movie Magic, Mnet, ezo zolaba ate ziri international zijja nga zo zirina quality wa media waabwe ate nga ali concentrated. Nja kuwa ekyokulabirako nti omuntu ayagala amawulire ajja tuyako CNN oba Al Jazeera okitegeera ayagala sports agenda ku Super Sport 1 oba Sport 2 omubo otegeera ayagala movies agenda mu Mnet agenda mu Bollywood agenda mu Yugawood okitegeera oba teeko Pal Magic. So obudda mu TV zino ziyiroko bubeera butono. Abaana abato waka babeera mu Nick Junior ze TV waka na jesonyiwa kubanga abaana bagirwamba yaabwe ebeera mu Nicktoon ebeera mu Disney ebeera mu Kids, you know, ezo ze channel ze balabazo era bazikwata ne mu mutwe bazimanyi okitegeera. Kati nze TV na jesonyiwa nenjibawa kati nadda ku television eya loko ndaba akalango. Kitegeeza nti abantu abakalanga saawa zo ku TV bambi baspendinga sente nyingi naye ng'oluusi tebafuna kye balina kufuna nga bamaze okulanga. Ojje ku ekyo ku namba 3 okulanga kwa bbeeyi bannange. Okulanga kwa bbeeyi. Lwaki kwa bbeeyi? Abamu kumwe temumanyi byakulanga naye gwampuliriza ng'omanyi ebyokulanga omanyi kyenjogerako kibayita rate card. Rate cards nene ziri waggulu nnyo. Nja kuwa ekyokulabirako. TV wano ezimu Uganda ogenda nobagamba njagala akalango kankalwaninge mu prime time. Prime time kikiseera abantu kwe basuubirwa nti bali ku TV balaba. Prime time olusawo mu mawulire, prime time akawungeezi ekiro, you know, prime time awo ojja kwekanga ng'akalango just okuyitawo obuyisi bwe kati kali mu miliyoni n'okwambuka. Miliyoni ya sente akalango kamu n'ogamba nti ku lwokusatu njagala akalango kamu mu mawulire awo ne bagamba tuwe miliyoni ya sente. N'obagamba kaddemu ne ku lwokuna bagamba twongere ey'okubiri ne ku lwokutaano twongere ey'okusatu. Basebo ne banyabo bw'oba tozitowa mu nsawo kampani yo tesobola kulangira awo. Era bwe weetegereza kampani ezirangira awo ze ziri zinaggwadda zi giants ezikoze akasente akawera. N'olwekyo omuntu wa bulijjo abadde ayagala okulanga abantu balaba akalango ke tagenda kufuna. Kyokka ekyewuunyisa ng'ate ssente bakuggyeko nnyingi ate nga n'abantu olusako obulango badduka. Lwaki? Kintwala ku namba 4. Abantu tebaagala bulango. Paid adverts attract viewers. Kitegeeza non-paid adverts are rejected by viewers. Abantu tebaagala bulango. Nawe bwennyini ampuliriza okimanyi bulungi nti byola obulango butandise ku simu yaawo obadde ku Facebook obadde ku YouTube obotaddeko VPN obotaddeko app ki nereeta akalango onoonya mangu epesa erika closing erika cancelling sibe guli ne bubera ku TV waka onoonya remote ogamba program yo ebadde egenda mu maaso ne bagenze mu bulango kati awo mumpe remote nkyuse nkebereke ewalala kangendeko mu kinaabiro naabe kangendeko mu kiyungu nseseemu okitegeera musawaze byokulanga. Abantu tebaagala bulango naye digital adverts kubanga esasula abantu baayo. Abantu ba digital baagala obulango bo badduka ne bajja ne balaba obulango. Basebo ne banya bw'obeera gwe nga wandyagadde kulanga business yo ng'olina platforms 2 emu abantu baayo badduka tebaagala bulango ate ey'okubiri abantu baayo badduka okulaba obulango bwo wanditaddewa. Eno gye badduka okulaba obulango bwo oba gye badduka okudduka bave ku bulango bwo bagende ewalala. Kati digital adverts ye app yokka mu nsi yonna si mu Uganda mokka mu nsi yonna erina abantu gye bayita audience nga audience eyaayana okulaba obulango. Namba 5 kitwala ku kituyita the advert can be watched later. Obulango bwaffe osobola okuddamu n'obulaba oluvannyuma basebo ne bannyabo kubanga omuntu lwalabye akalango si lwagula leero alaba akalango business yo n'agyagala kyolanze n'akyagala naye nga talina oboolyawo talina ssente zigula ssaawa eyo oba tali ready kugula ssaawa eyo naye emyezi ne gyetooloola n'agamba by the way kanguleyo ku ttaka
agenda kunoonya okugula ettaka anoonya namba y'essimu ya broker oba oyo yalanga mu ettaka nga talina namba yadde gy'alina yadde n'emu naye kampuni yo yagiwulirako basebo ne banya ku digital adverts omuntu akomawo bukomi mu app yaffe kubanga kalango wamala okalaba tukatereka mu app ye tukatereka emyezi bwegiyitawo 6 akomawo n'addamu n'alaba akalangoko najja n'akuwa business basebo ne bannyabo ekyo teri TV ekisobola teri radio ekisobola ne ba YouTube ne ba Facebook tekisobola kiri ku digital adverts kwokka basebo ne bannyabo tukyusiza ekisawo kino eky'ebyokulanga eri omuntu yenna ategeera this is the new way of advertisement. Number 6 tuyina kyita auto buttons basebo ne bannyabo nkakasa bali badde ku TV oba ku radio n'owulira akalango n'ogamba akalango kunkagadde kankwate namba y'essimu eyo ngiwandiike wansi oba oli awo n'abakubira n'onoonye epeni n'onoonye ekalaamu n'onoonye ekisiriiza oba essimu yo osavinga ennamba abasajja abasoma ennamba ku radio babanga bebawendwe babanga bebagoba namba gisonga onundi gumu tagiddamu ng'olwegenze basebo ne bannyabo ku digital adverts bw'olaba akalango teweeta kuwandika namba onyigabonyizi pesa wali ng'essimu yeekuba obanga oli mu inbox yaabwe. Ekyomusanvu osobola okulangira mu bantu beweetaaga basebo ne bannyabo tetwadimarketinze nti oyinza okuba oli musajja ng'olanga bintu by'abasajja saluni y'abasajja kitegeeza abakyala tuwandibatize nnyo kubanga abasinga obungi tebagenda kujja kuwagira kitegeeza wantagetinze nnyo abasajja kati digital adverts egamba oyagala bakazi bokka oba basajja ngamba mumpe basajja bokka ng'ogamba nti kale basajja nga tukuwa abasajja oyinza okugamba akalango kange nkagala mu Kenya nkagala mu Nairobi ye kabaka playinga ng'oli mu Uganda ng'otekerayo akalango kagende mu Nairobi kasanye mu Nairobi oba ngagala mu Uganda wokka akazanya mu Uganda wokka oba nkagala Nigeria akazanye Nigeria sawa zino nsi yonna tusobola okulangirayo ne bogamba nyagala kuwa akalango be India sobola bawa akalango ba India ne balaba akalango ko mu India basebo ne bannyabo tulina kyuyita target audience kati basebo ne bannyabo wentunuye ebintu ebyo wammanga ndabira ddala nga teri app teri nkola ndala yonna yakulanga egenda kutumenyawo nsaba mwenyweze basebo ne bannyabo nsaba mwetereze basebo ne bannyabo tuzimbe ekintu kino tuli kumulamwa tusaasanye enjiri ya digital adverts kintwala ku product ey'okubiri eyo ngivuddeko etegwa malojja naye munzikirize ngiveeko ngenze ku product ey'okubiri tugiyita profiling kwe twolesa ebintu byo mu category mwebigwa oba business yo mu category mwegwa basebo ne bannyabo nja bajjukiza kibayita business directory kyabanga kitabo nga kibeera mu business ez'enjawulo ezifuluma buli mwaka era nga bw'oyagala ssomero teweebuuza ku muntu yenna okwata bukwasi business directory n'obikkula n'ogenda ku page y'amasomero n'osoma essomero ly'oyagala n'olisangawo n'olisomako contact zaabwe n'obakubira amasimu ne bakuwa business basebo ne bannyabo business directories tezikyafuluma lwaki ensi yagenda digital ensi yagenda online kati twogerera ekyokubiri tuyina ebirwadde nga bino bi coronavirus ebitambula nga biva ku muntu kugenda ku muntu obutabo bwo obwafuluma ng'obwa profiles tebukyafuluma kubanga munnanga abantu babukwata nga butambuza endwadde n'ebizibu ebifaanana bwe bityo kati basebo ne bannyabo twakomerezaawo twita business directory naye ku luno ng'eri ku online eno ng'eyaffe bagiyita digital adverts ojja n'odda business company yo n'ogiprofilinga otuwa miliyoni emu yokka omwaka okuprofilinga business yo omwaka mulamba ng'abantu bona ba digital adverts basobola kuba nga bagisinkana ne bakolako naawe business. Eyokusatu tugiyita digital survey. Digital survey kwe kwebuuza osobola okugamba njagala kwebuuza ku bantu nga njagala kubawa survey zange banakula ebibuuzo byange binyambeko mu business decision making basebo ne bannyabo oyinza okuba okola bizigo ngenda kuwa example waliwo omukyala akola ebizigo Debbie Habo Jerry agenda kutuwa business yabadde ku office awo naye kati ebizigo ebyo nze kati mbikozesa saawa zino twogera nkuwadde endorsement ojja kumpa ssente bikozesa naye kati ze nina okuwa feedback byampisizza bitya byankoze bitya okitegeera nebira products nyingi bwanaziteekayo nja kwogera omwogerako naye kati okola survey eno abantu abakozesa products zo balina okuwa feedback kati feedback eno teba yabwerere ku digital adverts ogisasulira otuwa ssente n'osayo survey yo fene tukubuulira product yo tugimanyi oba tugimanyi tujagala oba tujagala okyuseemu otya nze ndowooza omuntu yenna akola business yeetaaga ekintu bwe kityo
kulwa business ye. Kati digital adverts egenda kuyambako okukola kwebuuza ko nga totambula genda mu field. Totagenda mu field okola butuzi mu office yo notekayo questionnaire yo abantu ne bajjanukula tukujja ko siri 10,000 buli muntu yeka 10,000. So wataga abantu 10 ng'otwaye emitwalo 10 nga ngokola survey yo ng'abantu bakuwa answer ng'otegeera ekyokukola mu business yo. Namba 4 tulina kyuyita pay bills, digital pay bills. Era no munnange yemu ku product nze eyanyingiriza ddala digital adverts n'ennyongera okukakata mu digital adverts. Lwaki? Kubanga eno tugamba nti sasula amasannyalaze, gula amazzi, sasula TV, sasula airtime ng'okozesa digital adverts. Basebwe ne banyabo gwampulira mwenna ebiseera ebisinga tusasula ebisale bino. Tusasula amasannyalaze, tusasula amazzi, tukozesa airtime oba tukozesa pay bills like nga tukozesa MTN oba Airtel. Basebwe ne banyabo bakucharginga tweta transaction fees. Ogula amazzi oba amasannyalaze ne bakujja ku transaction fees. Okitegera ogula yaka ne bakujja ku transaction fees. Oyina emitwalo gyo 10 oyagala kugula yaka wa mitwalo 10 tusobola kugula mitwalo yaka wa mitwalo 10 oyinako 10 gyokka kubanga bagenda kucharginga 1,307. Kitegeeza you need weetaga sente ezisuka mu 10 okusasula bills yo ey'amasannyalaze. Ate bw'omala tebakuddezayo yadde 10. Kati digital adverts yeegamba bw'oba oyinako emitwalo 10 sasula bill yo eyayaka ya mitwalo 10 nga tewali transaction fees. Basebwe ne banyabo ekyo kirungi nnyo era kirungi ddala. Naye ye tetukomaawo digital adverts bw'emala nekuddizayo 3% obutundutundu busatu ku buli 10. Kitegeeza ki egenda kuddiza 3,000 ku akawunti yo. Basebwe ne banyabo teebereza ng'obadde n'emitwalo 10 ku akawunti yo n'ogula yaka wa mitwalo 10 n'omala omugula yaka owe 10. Bw'omala omugula kampani ya digital nekuddiza 3,000 ku akawunti yo. Basebwe ne banyabo ekyani atakyagala. Ekyo nze bwe nakiraba nagamba ero business eri ku mulamwa. Kino bwe kiba kikola eri ku mulamwa kubanga buli muntu yenna buli nyumba esasula amasannyalaze, buli nyumba egula airtime, buli nyumba esasula TV, buli nyumba esasula amazzi, buli nyumba esasula school fees. School fees zijja mu maaso kawo ndowooza mu 2023. Basebwe ne banyabo tugenda kuyamba okusasula bills nga tekuli charges bwe tumala tukuweeyo 3% cashback. Ndowooza kyonna kyo olaba nga kirungi. Bannange ku namba 5 tuyita digital mall. Digital mall kwe kutunda ebintu byo ku online. Okutundira ebintu byo ku online oba okugula ku online. Fena tumanye tuyita malls oba za arcade. Tugenda mu kibuga tuyingira mu arcade, tuyingira mu mall ng'ekyo tutayo kutunda oba kugula. Okitegeera tugenda mu mall oba mu arcade kutunda oba kugula. Nogenda n'opangisa ekizimbe n'okuteekawo ebintu byo ku makya n'olinda abantu bajje bagule. Abantu b'olinda b'otaakoze appointment nabo naye nga bo bagenda kujja bakole batya balamuze bakibeereko abamu babeera basawo ne bakibeerako ne bama ne bagenda awo together naye tokoowa nosasula rent omwezi gumu ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano nosasula nabugabo nosasula simanyi kasasiro nosasula KCC nosasula buli kasasiro yenna n'omusasula ng'oli mu kizimbe mu kibuga. Naye ekyewuunyisa oluusi n'omala omwezi nga tokoze ssente. N'omukyalo omu nayogeddeko naye ayina edduuka ly'engoye yalinga awo ku DTL ng'ayina edduuka ly'engoye ng'alisasula obukadde 2 buli mwezi. Bukadde 2 just rent buli mwezi. Naye ng'ekyewuunyisa mukwano omwezi guggwako nga n'eza rent ziganye okuvaayo. Nga capital gwayina mu dduuka lya bukadde 5 ye capital gwa runninga naye ng'omwezi guggwako nga ne capital yennyini nga ne rent yennyini tamulina ng'alina kuddayo wabweru mu nte ze zaalunda ate n'atundayo ennyana y'ente asobole okufuna rent anaakiriyalinga edduuka. Basebwe ne banyabo kati eyo ekibuga wekituuse nti abantu abasinga bajja mu kibuga olubala ne baggwamu ne badda waka. Kati digital adverts ez'okusolovinga ekintu ekyo teteweetaaga kuteeka dduuka yo mu kibuga kale ne bw'oba oyitaddeyo naye abantu bano bagenda okugulako togenda kubalinda kujja kugulako kubanga abantu abamu tebagenda kujja ku dduuka lyo. Waliyo ebizimbe mu Kampala nga tobiyingirangamu, waliwo ebizimbe mu Nairobi nga tobiyingirangamu. Basebwe ne banyabo beera ku waka mu nnyumba yo kati nga bw'oli mu saazi no mu ddiiro lyo nga bw'oli awo ku kitanda kyo nga bw'oli awo mu ntebe yo kwata essimu yo gulawo digital mall tambula mu maduuka oyagala kugula ki oyagala kugula ngatto genda mu section y'engatto kebera abalina ngatto bali bameka kuona omugambe y'engatto ya sente meka mulamuziganye bwe mulemagana ng'omutango ogenda kumulala kubanga waliwo abatunda engatto baki bangi. Oyagala kugula TV tewesumbuwa genda mu section ya electronics sanga abalina TV mubuuze njagala TV bwekika bwe kiti smart TV eri bweti ne bweti each bweziti ya sente meka akubuulire bw'owulira akujoganya genda kumulala mubuuze ngabe wandikoze mu kibuga ng'otambula ku luno ogenda kikwera ku ssimu yo. Basebwe ne banyabo ekyo kitwaleese kati digital mall eno
Bannanze bwe njogerako mpulira nga n'amaanyi ganzira mpulira njagala kucamuka kubuuka bubuuse kubanga g'amazima gali bwe gati abantu bangi mu kibuga wano ekisinza obbasumbwa renti. Abantu bali mu ziirooni lwa renti. Abantu beewola n'ateeka ebintu mu dduuka sitoko n'emusala talina bagula. Lwaki? Abantu tebakyajja mu kibuga, abantu basigala mu byalo byabwe. Kati kusobola abantu Christmas etuuse edda nga mu biseera bino nga mu kibuga tewayitika. Edda mu kibuga temuyitika ng'ekibuga kiba kikubyeko abantu, naye leero otuuka mu kibuga ng'abantu tebaliimu. Lwaki? Kubanga bonna ng'amaduuka gaddayo mu byalo. Kati abantu amaduuka bagateeka mu byalo, eno basuubula busuubuzi ne batwala eri mu byalo. Kati abandize mu kibuga okusuubula tebakyajja. Ensi bwetuuse kati basebwe ne banyabo gwe atali ku online owedde. Bill Gates yayogera ekigambo emyaka nga 10 egiyise n'agamba if your business is not online you will soon be out of business. Ti business yo bwe tagenda ku internet yagala gaana onna atera okukibuukamu. Basebwe ne banyabo kino gwe nkikubuulira olaba abatakisi abo twalina nga aba special mubajjukira aba special ezo special z'ekikuubo ng'omulavuga special ey'ekikuubo. Leero Uber yajja Bolt yajja tetukyetaaga kugenda ku kkubo kukwata taxi za special tetukyazagala. Olifakiti nze mbeera mu Uber yange ne bandita ku mbaga n'olowooza nzijidde mu yange kumbe nzijidde mu taxi. Terina kikuubo basebo ne banyabo. Ensi weetuuse boda zikyuse abantu bakozesa safe boda. Kangende mu maaso nkubulira digital mall kyeki. Digital mall eno nayo ezze okubanga eyamba ku bantu okutunda ku online kubanga abantu abasinga bali desperate baagala platform enaabayambako okutunda ku online. Naye basebo ne banyabo njagala kutegeeza te platform ezitunda ku online zinyigiriza abantu ne zikatagga. Kale kituufu zibayambako okutunda tetyeganika zibayambako naye gizikomye okubayambako n'okubakenuna. Zibakenunula akasente ke wandikozeeko ng'amagoba n'osanyuka ate munnange zi online platform zikakekejjula ne zikatwala. Kati ffe digital advert weevudde negamba katujje tuyambeko ku bantu okutunda ku online. Number 1 ffe bw'otunda ku mukutu gwa digital adverts n'oggulawo edduuka lyo ku digital mall, bw'omala okugulawo edduuka lyo tetukuggyako commission ku buli ky'otunda. Basebo ne banyabo njagala mbategeeze wegenda weebuuze ku ezo online platforms obagambe njagala kugula okutunda kintu kyange ku dduuka lyammwe, bajja kugamba buli ky'otundira wano tukuggyako ssente bwe ziti, tukuggyako obutundutundu bwe buti. Bakyajinga between 5 and 30%. Ezimu zijjako 5%, endala zijjako 10%, endala zijjako 30%. Bagamba buli ky'otunda ffe tukuggyako ako kaba kaffe. Kati oluusi zibeera ng'entono naye zibeera mukwano ziba ssente nnyingi. Kati ffe digital adverts negamba affe tuli molo kubanga bw'ogenda mu kizimbe okupangisa ekizimbe bakuggyako buli ky'otunda bakuggyako commission. Nedda kubanga oyinza ogenda okutunda bya milioni 10 by'otunda buli mwezi bakuggyako 5% nga bakuggyako ssente nnyingi. Kati basebo ne banyabo ffe digital mall tugamba asasula busasuzi renti waffe bw'omala osasula renti tunda. Ekyokubiri tetulina stocking, tetwagala inventory. Amaduuka agamu agali ku online olina obatwalira ebintu mu buliwo n'obibawa bo ne bakutundira ne bajjako ezizo ne bakuwa ezizo nga batunze. Kitegeeza bo tebalina na capital, gwe wawa capital gw'ogula ebintu n'obibawa bo ne batunda bo ne baliko bakuddiza. Kati batolina stock batolina capital oba owedde. Ku dduuka lyaffe ya digital mall osobola okukyusa display w'oyagalidde wonna anytime. Basebo ne banyabo tetukomaawo tukukkiriza n'okulanga. Teekako edduuka ate bw'omala lirange edduuka lyo lisembere ku mwanjo. Fena tukimanyi bulungi bw'oyingira mu kizimbe amaduuka agasookerwako nga bakayingira gakola nnyo okusinga ag'omunda. Amaduuka ag'o wansi kibayita ground floor gakola nnyo okusinga waggulu. Kyova olaba mu bizimbe mu kibuga amaduuka ag'o wansi gabaga bbeeyi nnyo bagaseera ate ag'o bagujjako mu kwambuka ne ssente okukendeera basebo ne banyabo. Kati digital adverts teriiko ebyo gwera nga bulanze edduuka lyo lidde ku ground floor. Langa bulanze edduuka lyo lisembere ku mwanjo basebo ne banyabo. Ekyokutaano display of business internationally. Bw'oyinza okugamba nti watya Zion temunyambako njagala nnyo abakongo baleta business abatanzania temunyambako kutunda bintu mu Tanzania abatanzania abakongo babimanye. Basebo ne banyabo teeka edduuka lyo ku digital adverts abakongo bajja diraba abatanzania bajja diraba abadinka bajja diraba bakuguleko either by coming oba by order oba delivering gire basebo ne banyabo. Namba 6 osobola okufuka land road kituyita sub renting ku digital mall nobanga nawe buli abantu basula renti waabwe nawe okolekitingako mu kibuga. Nja kwejukiza mu kibuga nti mu kibuga mulimu abantu nga yitalina dduuka mu kibuga
naye nga yapangisa edduuka naye bamala oddipangisa ku mugagga enanyini ekizimbe n'afuna ate bano abapangisa amasa ne batuula mu kizimbe kye wakiwulira mu dduuka lye kati ye omwezi kyakola omugagga n'amugamba nti nkuwa obukadde 3 nti kale kati n'afuna abantu 10 n'abapakira mu dduuka lye bamala bapakiramu n'abagamba buli omu buli mwezi mpa emitwalo 5 renti mu masaago kale ayina abantu be 10 bamuwa emitwalo 5 kitegeeza omwezi asolooza obukadde 5 buli mwezi mu baba bapangisa be kati n'agenda ew'omugagga n'amuwa obukadde bumeka 3 onanyini dduuka n'asigaza obukadde 2 ye akenda kuba ludo abeera okukubo kutambula abeera ku street atayaya talina dduuka talina kyatunda mu kizimbe naye ayina amaduuka yeekwata amaduuka ge ye landlord basebo kitegera kati ye enkola y'obwa landlord mu kibuga ne wano ku digital adverts kwebuli osobola okufuka landlord mu digital mall wano nobanga nawe abantu abasula ku digital mall nawe bajja ku rent buli mwezi basebo ne banyabo deals are closed directly between you and the client tetuli bakayungiriza fetu connectinga ku muntu wo n'ogenda mu madiza business tetuli ba broker digital adverts apps ezimu zi broker tetuli ba broker fe kitukola tukuwadde app tukuwadde abantu tekayo ekintu kyo bwe yagala okugulako muogerezeganye mwetuuseko mutya mwesasudde mutya akuwadde sente mekate twagala kumanya byammwe mumanyi basebo ne banyabo eyo digital adverts limited era kituyita digital mall basebo ne banyabo coach osese nange nenseka sometimes when I think of digital mpuliranga I want to jump sense to every human to understand by force naye Uganda chikwangu all right gamas magali the picture got stuck to pay bills only the audio mukwano yo internet yo awekebere mukwano Peter Isingoma okay ngeze product eddako product nzimazeeyo product wenzimalayo nzira ku kino omuntu ayingira ta digital adverts otujoyininga otya okutujoyininga kyangu nnyo kyoba okola funa link eri omuntu yenayena eyakubudde ku digital adverts kiba kirungi nnyo omuntu baba akubudde ku digital adverts akuwe link ku link yo kwotapinga no register kati gwembe oludde boboli member abantu bonna abayingira business kyosoko kuyiga link ogibawo otya era gwoyingiza mu buulire link bagigaba bwe bati okitegera kati gaba link yo omuntu yenayena agikoneko ye registering bamuwa form n'agijjuza ne registering ekyokubiri baba takutomuwadde link mwoki bayita username kubanga omuntu wa downloadinga app ejja mugamba wali nga registering tubuulire sponsor yani kati sponsor omuwa username yo buli muntu abana username kabanga ebanga identity yo ebanga bulambe bwonti yo yanjawulo ku muntu mulala yena ebanga nickname yo kati mu username yo bwaba registering wali atekemu username yo china n'omugaso bwaba kikoze watu kikoze ogenda kufiirwa sente nyingiko nga ojjukira kulaba gena maaso eyo n'olwekyo kiba kikulu nnyo omuntu yenna ayingira omuwe link yo oba omuwe username yo agikozesenga sponsor kyokka ekyewuunyisa eri abo bw'oba ompulira essaawa zino oba oli ku YouTube oba oli ku Facebook oba eno presentation ngene gyogisanzeemu toyina sponsor toyina link tofaayo genda bugenzi ku app registering awali sponsor buuka oba nga wali optional ojja genda kuteera ku admin era registering account obeere nga oli ojoininze digital adverts limited kati bwe tumala account eyo ebeera free era obumwa gy'ogifuna era oba olina nosobola okufuna link yo butereevu ng'omaze okuregistering era obulango butandika bulango ofune sente naye tulina kituyita activation okuactivate account yo n'emitwalo 10 kati bino emitwalo 10 oba oguze app eno oba oguze buli benefit eriko obenga oganyulwamu ku buli mugaso buli mugaso ng'okuganyulwamu eno diagramment coach nowadays the app is failing to register eri mu upgrade kati app bwegana anod kozesa website eri stable kozesa website app soko gireke kozesa website banga app tuli mu upgradinga tulina bingi bituli mu kukyusa nga bw'ogekola mu presentation eno y'olwaliro gye ndi mukola tibingi biri mu kukyuka n'olwekyo bw'olaba app ekusumbuyemu towawaala nnyo genda ku website gy'oba okozesa ejja kuyambako ate bwe kiba kiganyira kigumiikirize ogezeeko ate oluvannyuma mukwano so kola activation okuba kusasula sente zisasula okulaba nga asobola okukozesa app eno emiganyulo gyonna because oba tosasudde olinako byofunako olinako nebyotafuna kati bwoba naafuna byonna kwata emitwalo 10 gisasule okola otya okozesa mobile money oba airtel money n'ogisa ku airtel money
n'onyiga kamba activate ne bazijja ku direct ku account yo ne za activating account yo butereevu ku mobile money oba se ekyogula activation code ebeera n'aba members oba ne ba agents baffe omuwa emitwalo 10 n'akuwa code n'ogiregistering sa account yo. Enjawulo wakati wa mobile money and activation code osobola ogigula emitwalo 10 directly ku upline oba mobile money bajja kuchargingayo ka transaction fees ku mobile money yo. Ngenze mu maaso basebo ne banyabo, how do we make the money? Nkola ntya ssente bwe mala okujoyininga digital adverts? Kwatiramu katono nnyo dakika emu nkomewo. Basebo ne banyabo nkomyewo kansubire nti mumpulira bulungi abaliyo. Mpulika bulungi basebo ne banyabo. Am I audible loud and clear? Nkomyewo tubenga tugenda mu maaso. Musajja agambye Fred Kitambirika agambye nti digital mall is the latest innovation of the 21st century in the selling and buying e-commerce industry. Watch the space. That's very true. Landlord William agambye loud and clear. Thank you so much William. Basebo ne banyabo gamba zimagale wegati tekyeganika digital adverts yanjawulo. Digital adverts yanjawulo. Eno bannange app buli muntu mubeeremu n'amaanyi agagisomesa abantu kubanga amazima gali wegati kino tekibangawo ate kuwaawo okuddamu kubaawo. Kati bwagitegeddeko oli wa mukisa gukozese obeere nga ozimba network yo. Ofuna otya ssente kati omaze okudonga app zayo nengifunye akasente kagenda kuvaawa. Kati enkola zino zikola ssente ziwerako nno bannange nnyingiko naye eno yeesooka referral commission. Buli muntu gw'oweereza app eno referral link yo mujja kya referral link buli gwa link oba lugo gamba nti registeringa ku sponsor teka mu username yange tugenda kukusasula okuva ku level esooka pa ku level ey'okutaano. Kikyentegeeza ti abantu b'oyingiza babeera level 1 gwe bw'owadde link yo babeera level 1. Omuntu oyo gw'owadde link yo nja mugeraganya ku mutabani wo oba ku muwala wo gw'ozadde. Muwala wo oyo gw'ozadde bw'akwata link ye naye n'agigaba agenda kuzaala omuntu owokubiri oba muyita level 2 mu Luganda gwandiyise omuzzukulu. Kati wano business yaffe muyita level 2 ate oyo level 2 naye bw'akwata omuzzukulu naye bw'akwata link n'agigaba azaala omuzzukulu omulala gwe bayita omuzzukulu nakabirye abeera level 3. Kati ffe business yaffe abantu abo nga bo balaba mu layini bonna bonna okuva ku mwana wo gw'ozaala omuzzukulu wo wamu ne nakabirye tukuwaako ssente mmeka? Nakugambye activation ya mitwalo 10. Buli muntu akola activation nga gwo muzaala nga gwo wamuwa linki ofuna emitwalo 4 basebo ne banyabo. Buli muntu tekiriiko komo. Oli waddembe okuzaala abaana 100 1,000 abaana mutwalo gy'okoma okubuulira abantu okuzaala abaana abangi gy'okoma okufuna ssente eza level 1. Abaana b'ozadde betuyita ba level 1 bwe bagaba linki nabo buli gwe bagabira linki n'akola activation ofuna gumu kitundu basebo ne banyabo. Kitegeeza buli muzzukulu ogw'olifuna omufunako gumu kitundu basebo ne banyabo. Abazzukulu bo buli mwana gwe bazaala omufunako 15,500 basebo ne banyabo. Kibayita networking is the best concept ekyasinze mu nsi yonna. Eno concept gye mulaba ensi yo ero erimu abantu billions 8 kumpi naye nga bava mu muntu ogwo Adam wamu ne mukyala we Eva bajjanga bazaala abazzukulu. Yesu yaleka abayigirizwa 12 n'abagamba bagende babuulira enjiri. Omu n'afa omu yeetuga ne basigala 11 naye bafunayo omusika wali ne bagenda babuulira enjiri. Ero abantu abasuka billion 2 bakristaayo bagoberera Yesu. N'abayisiraamu bwe batyo nabbi swalale Muhammad wasannama oba njogedde bulungi oyo omutume n'agenda naye n'atandika obuyisiraamu. Leero abayisiraamu bangi bagenda bakola ddaawa bagenda babuulira bannaabwe okujoyininga obuyisiraamu. Okitegeera mukwano gwange. N'olwekyo networking is the best concept ekyasinze mu nsi yonna okola expansion. N'olwekyo digital adverts kwetambulira. Mwire ekyewuunyisa kiri bwe kiti nti buli muntu yenna akoze registration mweno plan yaffe empya. Buli akoze registration
no registering abantu bo registering gwe nga tunabakola activation tunasasula 10 naye omuntu bw'oyingiza yena asasula 10 buli lwasasula 10 ogenda kufuna enaajo n'omuzukulu obwasasula ofune gumu ekitundu n'oli omuzukulu nakabiri wasasula ofune 10,500 ojja kufuna sente abantu bano gwe newankubadde tunasasula naye abantu bw'oyingiza netwakayo bo bali mu kusasula gwe ojja kufuna nga sente ku akawunti yo era ekyewuunyisa esente ezo tosobola kuziggyako naye ate osobola okuzikozesa nawe n'osasula 10 lyo esente z'ofunye toziggyako tokola withdraw naye ate ano dagane mukatuzaale sente ezo toziggyako z'ofunye tetukukkiriza kuziggyako kubanga tunakola activation naye tukukkiriza okuzikozesa n'okola activation ojjako 10 ku z'ofunye n'okola activation n'oba ng'onyigidde business ku bwereere you begin zero with zero you begin business with zero balance basebo nema eyenkola esooka era mu nkola eno Twitter eya referral commission bwe nkwewana ekyokulabirako tugaba n'ebirabo bw'ofuna abantu 10 n'ozaala abaana 10 ng'obazadde abaana bena 10 ejjukira buli omu ofunako emitwalo 40 tugenda kuwa t-shirt ya company oba okoze emitwalo 40 mu company tukuwe ne t-shirt ya company abantu abe 10 b'oyingiza abaana bo oba batabani bo oba bawala bo singa obayambako ne bazaala abazzukulu 10 kitegeeza buli mwana wo n'azaala abaana 10 oba n'abaana 10 ku level 2 abazzukulu abo 10 jjukira buli omu omufunako gumu kitundu oba okoza kadde kamu n'ekitundu company yaffe ekuwa essimu eya smartphone kyokka abazzukulu baabo 10 singa na bonna osigala obayambako nabo bennyini bazaala buli omu n'azaala abaana 10 kitegeeza ogenda kufuna abazzukulu bannakabiri 1000 bw'ofuna abazzukulu bannakabiri 1000 kitegeeza buli omu mufunako 15 oba okoze obukadde 5 bassebo ne bannyabo awo tukuwawo laptop now condition zino wammanga condition yesooka bano abaana oba abazzukulu babeera ku akawunti yo emu bw'oba abaana 10 tobeera n'akawunti sibiri kani nze nina omukyala wange omu ow'empeta nina omukyala wange namba 2 omukyala namba 1 yazala y'abaana 5 ne namba 2 yazala y'abaana 5 kati mpeza abaana 10 kati mu mpeta ojja nga nedda tubala mu mukyala ono omu gw'olina ate bya family ebyagadde tubala mu mukyala ono omu gw'olina tubala ku akawunti eyo emu ekuzaalidde akawunti eyo bw'eba yeezadde abaana 10 olwo tukuwasede condition esooka condition ey'okubiri tugenda kuwa smartphone naye nga smartphone gye tukuwa ya mitwalo 3 yatwala ameka 3 kati goyizo ga matya Zion nze smartphone y'emitwalo 3 zijagala njagala ya mitwalo 5 kyogenda okukola nonya emitwalo 2 jiwe management bakutopingireko emitwalo giri 3 bagule essimu wali bakwasa essimu bajja kwasa essimu ya mitwalo ameka mitwalo 5 ninga bakwasiza essimu oba muntegedde bakuwa emitwalo essimu oleeta abirigo nebagatta kwa 3 nebakugula ekika ky'essimu kyoyagala kyeweetagira ddala lwaki twagala tukuwa ekirabo naawe kyoneenyumirizaamu newankubadde kampani yaffe yotugambye nti ekyaffe kya mitwalo 3 kati gugambye njagala ssimu yakakadde kati 3 ago mugatopike ku musambu lyange lino nowulira essimu eri gyenjagala eyakakadde kalamba era wali mu holo bajja kusimba essimu yo eyakakadde gy'oyagala bassebo ne bannyabo kati ekyokusatu laptop bw'oba ogifunye laptop yo yakakadde kamu emitwalo 3 laptop kakadde kamu emitwalo 3 kati oyinza ogamba njagala ya bukadde 2 eyakamu 3 sijagala ng'onoonyayo ensanvu ng'ogiwa management nabakuleeta bukadde laptop yo ya bukadde 2 nabagikuwasa tetukuwa kashi ekyo kiwulire tetukuwa cash tukuwa items tukuwa laptop tukuwa t-shirt tukuwa ne smartphone landlord William aganye njagala kakadde k'abazzukulu neyongeddeyo era kino kyolaba kyakolebwako era kikolebwa era ne ku lw'omukaaga olujja Saturday enejja tugenda gaba t-shirts tugenda gaba phones tugenda gaba laptops wali ku Wombo restaurant gula ticket yo bambi ng'obudde bukyali leero ziri 11 bakyatunda ticket tezaawedde simanyi na kumanya leka zaaweddeyo kubanga ebifo bibale bubazi watona wagula simanyi sinaba kugulako na management naye kiraka ndowooza baggaddewo okutunda ticket I don't know naye kiraka baggaddewo n'olwekyo atunda bagula ticket yo simanyi kyoliko I don't know about that naye nga kirabika ndowooza baaweddewo kubanga deadline yabadde yajjo bassebo ne bannyabo olwekyo olw'omukaaga abaana basobodde okugula tickets bajja kugenda bajja bawera ebirabo byabwe ku venue eyo ngenze ku nnamba ey'okubiri kati mpuliriza bulungi gwe omukadde abadde mu business otegeere ku kyengenzeko ekyokubiri enkola ey'okubiri okufuna stage otera sales commission sales commission yakyuseemu katono era giwulirize bulungi you earn sales commission from every advert profile survey brought by in your network from level 1 up to level 3 buli muntu gw'olese mu tiimu yo abaana bo b'olese n'abazzukulu
n'abazzukulu nakabirye buli lwe banaalanga akalango abazzukulu oba abaana bo oba bannakabirye ne balanga akalango ogenda funa commission atambula atya buli mwana gw'ozaala buli lwanaalanga akalango ogenda funa nga 13% ku ssente z'alangisizza. Kitegeeza ki bw'alanga akalango ka mutwalo gumu ofuna 300 omwana wo singa yaba alanze okitegeera bw'alanga akalango ka miliyoni ofuna 13 omwana wo gw'oza. Kitegeeza ki osobola okugenda n'oleeta kampuni nga gw'ozisponsoringa gw'ozizaala companies ezo buli lwe ziranganga ng'ofuna 13% commission gwe taata yazizaala oba maama yazizaala oba ontegedde. Ekyokubiri omuntu gw'oleese singa aleeta omuntu n'alanga ye amuleese ajja kufuna 13% naye gwe abeera oyo muzzukulu wo omufunako 4% buli kyalanga. Kitegeeza bw'alanga akalango ka mutwalo gumu ofuna siringi 4 bw'alanga ka miliyoni ofuna emitwalo emeka 4 ndowooza emitwalo nga 4. Then level 3 ojja kufuna 2%. Bassebo ne banyabo kati eyo ye sales commission. Naye sales commission eriko terms and condition. Condition esooka buli omuntu yekka asobola okufuna ssente zonna za sales commission ye muntu akoze account ngeri activated. Ekyewuunyisa omuntu atali activated asobola okulanga asobola okuteekayo ekirango n'alanga atali activated. Naye ye okufuna commission ng'abantu be balanze tamufuna paka ng'akoze activation kyekisookerwako. Asobola yo okulanga bizinensi ye osobola eta kampani nekola advert neranga naye yo tefuna commission singa aba afunye omuntu alanga wansi we. Ekyokubiri bw'oba onaafuna commission ono owa sales ava ku tiimu yo mu baana bo ne mu bazzukulu bo ne mu bazzukulu nakabirye buli mwezi olina okubanga nawe olwaninzeyo ekirango wakiri kimu. Eyo ye condition kati eri ku sales. Kitegeeza buli member waffe wa digital adverts tukusuubira buli mwezi waakiyolangeko ekirango ku akaunti yaffe ku app yaffe. Bannange yeffe bannanyini app ffe tugitandikiramu bassebo ne banyabo. Peter Isingoma time etuuse olangeyo kalango oba mumpulira Annabel olangeyo kalango kubanga bw'otaalange mu akaunti yo abazzukulu banaalanga commission agenda kubuuka anoonye waggulu upline asoose eyalanga akole fayinze. Kitegeeza abantu bw'ota mu business bwe banaalanga obulango bwabwe tugenda funa commission. Catherine abantu bw'ota mu business bwe banaalanga tugenda funa commission. Olina okusooka n'olwangengayo akalanga akako bw'obala okalwaninga omwezi ogwo n'olyoka obanga nawe osobola okufuna commission. Kitegeeza singa omwezi gutandika nakuza omwezi nti lumu akawunti zaffe ffenna zijja kuba ready tezifuna adverts commission oyo nga lumu. Kitegeeza kasalo konalo nga lumu bw'oteekayo akalango mangu okateekayo akalango ku kalwaninge oba ka mutwalo oba ka 2 oba ka 10 kiri gy'oli teekayo akalango kalwaninge okamala okulwaninga. Kitegeeza omwezi gwo benga okwalifayinze. Singa olwawo okulanga n'otuka mu 15 16 20 omwezi guli mu nnaku z'omwezi 2 tonnaba kuteekayo kalango. Kitegeeza omwezi ogwo okuva nga nnaku z'omwezi lumu paka nga 2 ofiirirwa commission yenna abadde awo. Kyokka bw'okateekayo ennaku z'omwezi 10 nga kugeza 25 n'okateekayo akalango nga 25 ogenda kukwalifayira ennaku 5 zokka. 5 zokka bwe zinaaba okenda ku 5 akawunti yo eddemu emyuke ekugambe you are not qualified for this month. Kitegeeza the earlier the better. Ennaku z'omwezi lumu teekayo akalango. Sakira tu omwezi gwonna gu maximizing oba muntegedde bulungi bassebo ne banyabo. Joko mu kuwaayo okuteekayo akalango ka akawunti yo egenda kubeera mu red nga tefuna commission. Bassebo ne banyawo kino kigenda kutuyamba okubeera nga tulina obulango bungi ku app ffenna teebereze tuli abantu mutwalo gumu singa buli mwezi atekayo akalango kamu tuba n'obulango mutwalo mu mwezi ogwo. Bassebo ne banyawo muntegedde bulungi. Ono agambye indeed katuzaale twins people. It's Annabel, thanks for emphasizing at least the one advert every month. So every subscriber has to at least advertise in a month. Yes, that is the point. But the advertiser afunayo akalango wake kamu omwezi karaninge. Kigenda kutuyamba ffenna nti business egenda kusitukira wamu. Tulina abantu bangi kati betulese abatalina activated balaba obulango naye bala bulango obutali obuluddawa. So tulina kutandika ffenna twekolemu omulimu bwetyo ensi weena atusangira naye twegatteko tutambuze business yaffe bassebo ne banyabo. Sales commission bwetyo bwefaanana. Okay, ngenze ku namba 3 watch adverts and earn. Kati awo bwe tuba tulesa obulango olwo abantu balaba obulango
tuwawe 30%. Bwe alaba ka video tumuwayo 60 shilling. Alaba ak'ekifaananyi tumuwayo 30 shilling. Basebo ne bannyabo kweno projection kyolina okumanya nti obulango bwaffe bungi bubonaba bungi omuntu asobola okukola siringi kasanvu buli ssaawa. Kasanvu buli ssaawa. Singa omuntu akola ennaku essaawa 10 mu lunaku gy'emitwalo 7 buli lunaku kitegeeza omwezi ze miliyoni nga 2. Pesobola okuwa miliyoni 2 buli mwezi mu Uganda wano bannaayo mulimu kuwa miliyoni 2 nga mitono yo gyegiri gifunika gitya. Ye qualification yawa kati kigenda kubeera ku digital adverts tuteekeyo obulango twekolere community yaffe twekolere ensi yaffe twekolere economy yaffe abalanga bakaba economy musimenye economy eri etya tulina economy yaffe nga eri yaffe nga tugyekoledde basebo ne bannyabo. Kino kitunuulire oba kyetegereze nti even inactive accounts and by watching adverts nti ne account zino zoregistarinze ez'abantu abatasasudde ssente bwe ziraba obulango nazo zifuna ate bwe zimala okufuna buli kalango kalabye ogenda kufunako ssente nga bugenda kulaga mu maaso gye tugenda naye buli account oli ne baba talina ssente mugambe registering balabe obulango. Lwaki? Kubanga gye banaakoma okulaba obulango ogenda funa tuyekiyita team adverts earning abantu bano bulaba akalango aka video ngofuna siringi 6 bwebana baka image ofuna siringi 3 kati tebereza ng'olina abantu 10 ne bati bali activated ne balaba obulango 10 ne balaba akalango kamu ofuna siringi 6 bwebana abazzukulu 10 ne bati bali activated ne balaba akalango kamu ofuna siringi 6 bwebana abazzukulu banakabye 10 ne bali tebali activated naye ne balaba obulango akalango kamu ofuna siringi 6. Kitegeeza singa oba n'abantu bano webati mu ttiimu yo bokka mu lunaku ne balaba akalango kamu ofuna siringi 6. Singa balaba obulango 10 oba ofunye emitwalo 6. Singa balaba obulango 10 oba ofunye emitwalo 6 mu lunaku lumu basebo ne bannyabo. Tugenda kusolovinga ensonga y'obwavu ng'okuliyetinga network mu ttiimu yo olabe embaga. Unagambye, yes, dear coach, these new changes are really very good. They are going to help us grow our app at a very high speed. Bwekiriga mazima webale nyo Julia Senda kalola kukitegeera webale n'okuwagira management. Basebwe ne banyabo enenkola empya gye tuleese 2023 tugenda kuba ku kizungirizi fire tugenda kudduka business mwesibe 2. Abatalina budde bwa business mwesootinge obudde bukyali, otherwise twandikuleka. Number 5, you treat cashback and 3% cashback from all bills paid by your account. Buli bill gy'osasula mu account yo gwe nga gukosa account yo ofuna 3%. Kitegeeza bill bwe ya 10 ofuna siringi 3, bwe ya mutwalo ofuna siringi 3, bwe ya mutwalo 10 ofuna siringi 3, 3, bwe ya mtu ya milioni ofuna 3. Kitegeeza osobola kusala bill eyiyo oba bill y'omuntu naye ng'okozesa account yo. Jukira tulina transaction charges. Ekyo kinoting tulina transaction charges kati nga bula walinga ennaku z'omwezi 4 nze nagula yakawa mutale 3.5 ne bampayo cashback nga wa 10. Olukumi lugula airtime basebo ne banyabo tetukoma tulina kyuta bills team cashback oba team bills cashback. Ndi team yo gy'olina bwesula amasanyalaze nesasula amazzi nesasula TV ofunako 0.4%. Njakuwa ekyokulaba konti abantu bwakombayininga amazzi amasanyalaze TV airtime data omwezi kizibu nnyo omuntu ku sentwali kikawansi mitwalo 3 omwezi kizibu nnyo. Singa akozesa digital adverts yokka kitegeeza abantu bane 10 boolina singa bakozesa mitwalo 3 buli omu obafunako siringi 12 omwezi. Abazzukulu 10 singa bakozesa mitwalo 3 buli mwezi obafunako siringi 2. Abazzukulu nakabiri 10 ku level y'okusatu singa bakozesa bill emitwalo 3 buli mwezi oba ofuna siringi emitwalo 12. Kitegeeza mu mwezi gumu okwata emitwalo 13 just mu bills bw'oba ne network bwete obunene bwayo. Ekiita residual earnings sente zisigala nga zijja bw'oba omuntu wamuyingiza omulundi gumu ajasira nga agula airtime ajasira nga asasula TV ajasira nga asasula amasanyalaze. Namba 7 survey earnings get paid 40% siringi 4 buli survey gy'oyanukula. Nakugamba kya survey yanukula bibuuzo company ereta ebibuuzo byayo ku app yaffe g'obyanukule tukube siringi 4 buli kibuuzo ky'oyanukula basebo ne bannyabo. Namba esembayo eya agent twagala ba regional agent basebo ne bannyabo. Muka agent waffe mu kitundu kyo ofune sente zino wammanga oba ofune buwuti. Kasooka agent waffe twagala digital adverts tukule muntu asebe paka wansi. Twagala ba agents ofune 15,000 ku buli muntu ayingira nakola activation mu region yo. Katugeze gwotwala Kampala Central buli muntu ayingira mu Kampala Central ofune 15,000. Ekyokubiri ofuna 5% siringi 5 oba 10 ku buli muntu yenna abakalango mu region yo.
kitegeeza singa ofunayo abantu 100 ne balaba akalango kamu n'ofuna sente 10 kitegeeza gwe mutwalo mulamba gw'oba ofunye ku bantu abo 10 basewa ne bannyabo. Ate ofuna 3% cashback singa akalango kateekayo gwe mu account yo ng'ate okozeseza kyota account balance wenga agent ofuna 53%. Ate n'akisembayo ekya landlord ojja kufuna 5,500 singa oba ng'oli landlord. Ekyo yakya updatinga next week bamaze okukola management okubaako kyenklarifyinga ku new plan eno. Note, pay on non-refundable fee of 1 million to get a region. Saazi ngalo region ezikyaliwo etonotono. Njagala okuyozayoza Sendagala Julius, njagala okuyozayoza Annabel, njagala okuyozayoza Catherine okufuka ba agents ba Kampala. Kampala mwebale nnyo. Kampala region ezenjawulo nalabye Catherine, nalabye Annabel, n'endaba ne Julius Sendagala. Congratulations to become agents mu yoge. Basebe nnyo withdraws ziri ku mobile money, osobola okukozesa float transfer kyota P2P, float transfer oba osobola okukozesa kyota okusasula using account balance yo. Tukyalinawo promotion eno eya landlord, fuka landlord ekomekereza ennaku z'omwezi 31 December 2022. Twagala ba landlord nawe gende ku kya landlord ku maduuka abantu abacollectinga rent mu bizimbe nti abanedduuka lye naye naafuna bano abapangisa amasa bone basasula rent buli mwezi naafunako ka commission. Twagala account 2 byokka era eno promotion ekoma nga 31 ofuuka otya landlord ogenda gula codes 10 buli code ya mitwalo 22 ozigula kwa country director. Ogamba country director nomugamba country director nyala fuka landlord agenda kuwa codes 20 codes 10 zogenda ogula buli code ya mitwalo 20 kitegeeza wetaga milioni 2. You need 2 millions okubeera landlord. Gula codes zino budde bukyali oba oza activate noba toza activate nze naye gwe zigule ofuke landlord. Bw'ofuka landlord ogenda kufuna 13% ku rent anacollecting abantu abanabeera mu ttiimu yo buli basula buli mwezi ojja kufuna nga rent wagumu 3. Level ey'okubiri ofune kasanvu, level ey'okusatu ofune 15,000. Basebo ne banyabo ekyo nga bw'olaba collection eyo bwefaanana newankubadde nga ate gwe oyinza okuba oli landlord weka abantu bano bali mu ttiimu yo bo bwe bakasiba landlord buli level oyaje funako 13% gumu 3 buli level paka infinity. Basebo ne banyabo mu kyota dynamic compression egenda paka infinity. Abantu bano banabeera wansi yo kasitobera landlord bwe banakolanga activation buli mwezi ojja kufuna nga gumu 3 up to infinity. Basebo ne banyabo, this is the biggest plan egenda okuwa sente ba landlord. No mu group agambye, thanks so much dear coach, it is now time to step in and to billionaire zone. Congratulations to you on our agents. Indeed, the new compensation plan will help us look for adverts and grow together. Thank you so much. God bless you. All right. Neyongeddeyo namaliriza ba agency of agent ojja kufuna nga 15,000 ku collection ya eri mu region yo kasitoba ngo landlord. Singa obeera agent nga toli landlord ezo zirabire. Oyina okufuka landlord noli ku collecting rent yono buli mwezi. Basebo ne banyabo. Nja kusembera bigambo bino ebyamagezi ku basajja bano balinga bana. Abasajja bano bana mbagala nnyo ate banyambe nnyo okubeera nga ndi stable siyuga mu business. Agamba the richest people in the world look for and build networks. Everyone else is looking for work. Abantu abagagga mu nsi muno bazimba network. Abasigadde banoonya mirimu gya kukola. Basebo ne banyama ezinoonya mirimu zezimba network. Njagala network lwaki njagala network? Njagala network lwa nsonga nti omusajja ono owokubiri yagamba atya lwaki njagala network nti I would rather earn 1% of 100 people's efforts than earning 100% of my own effort. Leka abantu 10 bagende bakole nze bajja kusiringi emwemu okusinga nze okugenda nze ntobe onkole nesiringi 10. Leka abantu okulabira obulango batuule balaba obulango ng'ofune sente ku account yo. Kitegeeza abantu 10 singa balaba akalango, abantu 10 ne balaba akalango, sente zibandikuze mu kalango bagenda kuzikolera abantu abe 10. Njukira bw'olaba akalango ofuna siringi 6. Naye ate abantu 10 singa kulabira akalango kamwako ofuna siringi 6. Kati bo bakozesa data waabwe budde bwabwe naye gwe n'ofuna sente zo zebafunye kalanga akamu gwe n'ozifuna. Kitegeeza kigenda kuzimba network. Sibe lwaki kino kigwera nti kikuyamba ku gwe n'oba nga owummudde n'okola nga osigala nkola sente. Kubanga Warren Buffett agamba nti if you don't find a way to make money while you sleep, you work until you die. Kati siri waiting kukola paka lwendifa. Njagala mpumule ngende ku beach ndye ekyennyanja kyange mpuge mbere ku lyato naye ngero sente ziyingira. Basebo ne banyabo. Okay? If you don't find a way to make money while you sleep, you work until you die. Gamba fire. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes and learn how to do it later. Oni muganda wange Richard Branson nagagawa Virgin Airlines agamba nti alika bakolaga nga business nga olaba nga nnungi ng'erimu omulamwa ng'etegerekeka
Nakwali tubitegedde bulungi nnyo bwe yingira gamba nti ye nyingidde ekkubi lyange lirino tandike onaabiyiga nga bitegedde ng'oliyo munda. Mukama bampeera omukisa. I want to stop here today. Bw'oba olinayo ekibuuzo kyonna kimbuuze, bw'oba tokirina tugenda kukoma olunaku olwaleero. Bw'oba olinayo ekibuuzo kibuuze, bw'oba olinayo omukono wanika omukono nkuwe nina eddakiika 9 zokka okuggalawo meeting eno olwaleero. I have only 9 minutes from now. Peter agambye, coach, don't forget to share that updated presentation. The booklet is yet ready. They are not ready yet. Peter, booklet is now ready. Olw'ensonga nti waliwo updates kyajja. Tobalaba nejje mulina kati presentation nina ebikyuseemuko ebitonotono. We are trying to amend by the time we end this year. Twagala 2023 ebeere ku marathon. Buli kimu kiri steady. So ngenda kubanga gisharinga very soon as I finish every detail of it. N'obutabo mbufulumye. Favor agambye, thank you so much, coach. The presentation was so amazing as usual. Thank you so much. If you have any question, just raise up your hand or you just type it in the chat room. I'll read it. I have only now 8 minutes to close this meeting. Naswiba agambye, wow, thanks you so much, coach Zion, for the wonderful presentation. My heart is pumping digitally. Let's pump. Yeah, tudiriza. So to pumping digital adverts. Felix agambye, thanks, coach, very much appreciated. Yes, Felix, I'm waiting to come to that side. To get kwate chindwe Bushenyi. I think that's probably next year, 2023. I'll be in Bushenyi. Prepare. I tell P7T Agambye, please share the audio. Okay, I'm going to share this meeting the moment I finish. I'm going to share it on YouTube, my YouTube channel, which is Coach Zion. The moment I finish, I'm going to upload it such that you can be shared on YouTube with your members, and you can even download it. Agambye Mugari Bashir, thank you so much for the presentation. Welcome Bashir, thank you so much. Nakaung Aida Agambye, thanks coach for the presentation. Thank you Nakaung Aida. Kubisinga dudo kula bako bana. Mumbuze ko nyo bana ba mukama. Dudo kula bako. Pastor Agambye, thanks so much, Coach Zion. Much appreciated. Be blessed. Thank you so much, Pastor. Thank you for kulemerako. Webala kubeera ku kintu kya digital tukikwasaganye bulungi. Bukenya Agambye, thanks coach for the presentation. Be blessed. Be blessed to Mr. Bukenya. God bless you. Banamwe nambagaliza Christmas. But mayingira bala bako omukaaga. You guys, I'm going to see you on Saturday. By the way, let me see the people who have bought the ticket. Ngonabereyo mpanikira ku mukono. Oba jangu mshetro Mugambe Zion, I'm going to be in the dinner on Saturday. Nizo okweyogeza beneyogerezaamu bali ku byabo. How many are going to be in the dinner? Just type Mugambe, I will be there. I will be there. Just type and say I will be there. I will be there. I will be there. Julius Agambe already bought. Julius Omu. Emmanuel Agambe will be there. Kandabe byaddala. Bameka bana beera mu dinner. Okay. I'll be there. All right. Balaba muzamu kumanyi. Aswe mulina ticket already. Kubanga bamate muzirina sijja balaba. Battery yange wena ku battery. But my battery is off. I don't have power. I'll be there, Agent Emma. Okay, guys, God bless you. See you on Saturday in the dinner at Wombo Restaurant. Mujenga mwambadde bulungi, guys. Put in your best. Put on your best. Over Christmas, over yambala. Over Christmas, put on your best for the dinner on Saturday. God bless you guys. I love you one by one. See you on Saturday in the dinner.